Gavumenti etandise kaweefube okunoonya abakozi abasoba mu 2082 abanaakola mu masomero ga Seed Schools 90 agazimbibwa. Okusunsula n'okuzuula abasomesa abalina ebisaanyizo ebibasaanyiza okusomesa mu masomero gano ge bayise Seed School. Ensimbi akawumbi kalamba n'obukadde 3 ze zeetaagibwa okuwandiisa abakozi bano omuli abasomesa, abakulira amasomero n'abamyuka baabwe n'abayambako abasomesa nga tebakwata nnoni. Okusinza ku ssentebe w'akakiiko Education Service Commission Dr. Samuel Luboga, ekirango ekisaba abaagala emirimu okuteekamu okusaba kwabwe kyayisibwa ku nkomerero y'omwaka oguwedde nga kiraga nti buli ssomero lijja kwetaaga abakozi 31 okuli omukulu waalyo n'omumyuka, 6 abayambako abasomesa nga tebakwata nnoni, ate 23 abasomesa abakwata ennoni. Ngezi okusaba ekifo kimu. Bw'oba oli musomesa wa physics, saba kusomesa physics ekifo kimu, era otegeeze essomero ki ly'oyagala okukoleramu. Dr. Luboga akubiriza bonna abalina ebisaanyizo okuteekamu okusaba kwabwe ku bifo bino okuva nga 6 okutuusa nga 10 January 2025. Nga gisuubirwa nti abantu bonna mu Uganda abawulira nga basobola okugikola, oba bakola mu gavumenti oba tebakola mu gavumenti, baddembe okugisaba. Abaagala emirimu gino baweereddwa amagezi okusaba mu masomero agali mu bitundu gye bawangaalira okwewala okusenguka. Osaba mu ssomero nga liri Mbale, olina okutwala okusaba kwo awafunirwa okusaba okwo Mbale. Tojja kuyima Kampala n'otuleetera okusaba kwe Kampala ne tukukkiriza. Ismail Nsubuga yakusekedde gweno ku Lwabukedde TV.